kale ffe tulumbye era nga tugenda maaso n'entandikwa yaffe mpola mpola nga buli John TV gye abenze kutuusaako kino ekitandise mu kaseera kano kennyini nnyini wano ku Baba TV tuba tugiguddewo mu bulambalamba nate. Kakati omukulu atuuka mugabo manyi kino tukikwasaganye kiggwe. Kino tukikwasaganye kiggwe n'olulugwe. Tuli ku ntandikwa ya firimu. Kyeyakola nga abakwasaganya bombiriri abakwasaganyiza ku mikono oluvannyuma lumugamba nti tukikole kiggwe. Nga bajja bambuka. Kiki ekigenda mu maaso sayidi za wano? Tuli ku ntandikwa ya firimu era nga tugenda maaso mpola mpola. Banaffe basikaka Clean Masters be bakuletedde kano mbulambalamba wabula nga bagamba nti bafuuyira buli kika kya biwuka byonna. Buli kika kya kiwuka kyonna ky'omanyi ku nsi ya Katonda eno bakifuuyira okuleka nti bakimalawo mu njuyo saako n'okuleka nti balongosa compound n'okuzitereza mu mbeera yonna era nga booza n'ebizimbe mpozi n'okuyola ebisaaniiko era oba obirina butereevu batuukirire osobola okuba nga okikwasaganya mu mbeera yonna bakolere ku nsonga yo eyo nga bwe ngikusomedde. Tuli ku ntandikwa ya firimu era nga tugenda maaso wabula nga basangibwa Mengo ku Sentema Road. Sobola bakubirako ku namba y'essimu eno oba enamba z'essimu zino ku 0704 8 0766 oba 0788 632 babayita basikaka Clean Masters be bakuletedde kano mu bulambalamba. Kakati bali bambuse ono yasigala mu ddiiri yasigala eno n'anyenya omutwe. Waliwo embeera etuukawo ku nsi ya Katonda eno. Njagala weetegereze firimu. Mwana mwala wuno avaayo. Biri byonna byonna bayambuse ne bambuka ne biggwa. Kakati oluvannyuma lw'okwambuka bamutulaga ng'akomyewo n'akakebera. No. Kiri kitya teri kagamba? Teri. Bwe nsuubira. How can it be negative? Kijja kitya okuba nga kali negative? Dennis, I've slept together for about 18 times now. Mwakabeera n'omuntu oyo kumpi emirundi 8 n'okusukkamu. I've been asking myself that question. Annaye ekibuuzo kye neebuuza lwaki kiri bwe kiti. This can't be. Tekisoboka. There's something wrong somewhere. Something is definitely wrong somewhere. Wateekwa okuba waliwo ekizibu awantu. You. I want you to blossom and turn more beautiful over the past weeks. And still, that's a sign. That's a sign that you're pregnant. No, baby, I'm not pregnant. Wabadde n'obulungi bwo nga bukyankalanyemu kaawo ne kiraga nti kireka okuba nti kabadde kabonero kakubeera lubuto. With a proper doctor. K'omuwala nti siri lubuto nti okimanyi kye tugenda okukola tugenda kugenda tufune testi esingako obulungi n'abasawo abasinga obukugu. When a proper doctor tells us, okay, we can't do this. We can't keep living like this. Aga tetujja kubeera bwe tuti omusawo omutuufu yennyini alina okuleka nti atubuulira amazima. And go to the hospital. Okay. Tugenda genda mu ddwaliro batukebere batugende wa musawo kato atukebere tulabe. Nze kyendabye ekyo ekijja okukola tugende wa musawo kato atukebere n'olulugwe tulabe. Akebere. Kana akuuma kagundi kano ketuleese kayinza okuba tekalaga kituufu ddala kituufu oli lubuto. Iyo twavaayo ne tuddako eno. Njagala weetegereze wetutandikidde firimu. Wetutandikidde firimu tutandise n'omukulu ono yennyini gwe tulengera ali mu kabbulu. Nga bamukwasa mwana muwala oli okuleka ne bambuka mu kisenge. Wayiseewo akaseera ogenda okwetegereza wayitawo akabango bakale ennaku. Ogenda okulaba nga tubajjayo okuuma kakebera lubuto. Kakati awo ne simanya kikigenda maaso wakati awo naye engeri gye tutandika entandike ffe katugirabe. Tuddayo eno ku famire eno abaana bagamba nze nali ice cream tiyanze ngenda kulya kintu gundi. Thank you. Should I say hello to Uncle Greg? Bane mje mbuze kwa Uncle George. Osieta Uncle George. Family friend. Yes. Ono ali mu kabbulu ye Greg. A nice day. Alright, let's go. Kale mujire tugenda kerewa tuambuke. Gwe tunalabagana ndowooza katusinkane. Mwana mwala ava ono abaana be bano basigalawo ng'abasajja bombiri bamukwano nga gye nkikomeza. Dennis. My wife is still not pregnant. Mukazi wange ebyolubuto bigamba. How? Kitya. Why, are you sure? Okakasa? I don't know. Sikitegeera. Omukazi olubuto lugaanyi. Bagiyise perfect deception. Lyerinnya lyayo. I'm
just confused. Nange ntabuddwa. I really don't know what to do now. Simanyi kyakukola kati. The doctor stated that she's fertile and nothing will stop her from conceiving. Omusawo yagambye nti awali atuusiza okuleka nti afuna olubuto era tewaliwo kiyinza mugaana conceivinga. I'm pregnant. Simanyi lwaki tafuna lubuto. I think we're worrying too much about this situation. Neze ndooza tweralikidde nnyo ku mbeera eno. Babe, we've been married for 8 years. Emyaka 8 nga tuli bafumbo. Tewali kivaayo. He's been married for the same 8 years. He already has 2 children. Kyokka naye naye ali myaka 8 alina abaana babiri. Stop having children. Nze kiki ekinnemesa okufuna abange. But the doctor said that we should not worry about having children. Naye ate omusawo yagambye nti tweraliikira ku kyabutafuna mwana oba butazaala. Ekiseera kijja kutuuka, kiseera kye kitannabatuuka butuusi. My fault. Nsobi yange. I am the one incapable of getting you pregnant. Nze sikusobozesa kufuna lubuto, nsobi yange. I've brought into this whole situation of mine and Look, just stop it. Birekeraawo. Stop talking like that. Lekeraawo okwogera otyo. You did not put me into any situation. Tolina mbeera gye wali ontaddemu, tolina mbeera yonna The gy'ontaddemu. man I love, Gwe musajja gwe njagala. and I'm gonna love for the rest of my life. Era ngenda kwagala obulamu bwange bwonna. Maybe I agreed to sleep with your best friend because I want us to have a child of our own. Munnange nakkiriza okwebaka ne mukwano gwasinga olw'okuba nti nayagala tufune abaana abaffe. Ndowooza kati awo ntuuse ku mboozi entuufu. Mwana mwala yamaze n'akigyayo ekituufu. Agamba nti yakkiriza okuleka nti yeebaka ne mukwano gw'ono asobole okufuna olubuto. Basobole okuzaala. Awaka wano tewali mwana. Era ng'omwami yakikakasa bukakasa nti yaliko ekizibu. Bw'atyo n'apangisa omucuba. Omucuba ye mukwano gw'enfanfe. Amuleeta afunyise mukazi w'olubuto. Mukulu omukyala baamuleese ku nnume. Dennis. thank you for taking this task for me. You've been nothing but a good friend to me since our teen days. And I thank God, I can't thank God enough for making my best friend. Sisobola kwebaza Katonda kimala kukunfulira mukwano gwange asinga. Naye mbadde nsaba. I'll understand and I'll just let go of the stress. No, boy, please don't talk like that. Teka kwogera otyo nno. You know, when it comes to you or your family, nothing can ever be too much stress for me. Bwe kituuka ku gwe ne famire yo tewaliwo kiyinza kuleka nti kiŋŋaana kufuna stress yonna. Nange kinkaluubirira. Kimpa obuzibu, kimpa akadde akazibu. Kati tukole ki? I know what to do. Ekyokola nkimanyi. Darling will take a break from our shop for a month. Excuse me? Ogambye ki? I want you to take a break from your shop and just rest. I want you to be readily available to have sex with Dennis whenever it comes to you. I want your body well rested. Okay? Kati yagamba nti agenda kwetoololamu kumpi kumala mwezi nga mulamba. Wabula Dennis wayagaliranga wonna ajje. Mukikwasaganye. Okitegeera. Dennis kajja mukikwasaganye nga nze ngenda kufuna wempoyerako. Try 1 or 2 rounds. Badde njagala ogezeeko. Another one tomorrow morning. Emirundi ng'ebiri awo tulaba ate paka ku makya tulabe gye binakkira. Early morning sex. Njagala okola ekisoboka kyonna muganda wange. Kola ekisoboka kyonna omuntu ono alabike ng'afuna olubuto. Gezaako emirundi gyonna gy'osobola. Ensi erimu ebikulu bannange. Tulabanga ebintu bino mwe ne mulowooza nti bya lusaagiriro. Naye ate ebintu bino bibaayo. Mwe mulowooza nti ebintu bino tulaba bulabi ne tuleka wano. Bintu bino bibaayo si bya firimu. Bibeerayo ebyaddala. Lwakuba nti gwe tekinnakutuukako tekinnatuuka ku gw'omanyi. And his happiness is all that matters to me. Aganninze essanyu lya bba wange y'ensonga yokka ku sayidi yange kyekikulu. It's crazy. Naye byakiralu. See, I don't know how Greg convinced me to do this. Simanyi na Greg engeri kiyamatiza kukola kintu kino. Simanyi. We have started this, and we must end it. Kino twakitandika tulina okukikomya. You getting me pregnant. Olina okunfunyisa olubuto kyekiri ku ground. Twabitandika tulina obikomekkereza nfunyisa olubuto. It's about Bernadette finding out. Nedda yensi y'ensonga ne Benedict wakizuula. She's my wife and I've never kept secrets from her. Ye mukazi wange ate simukwekangako kyama. Dude, it's been a tough task for me. Amazima gali nti bbaawo yanfunira omulimu guno yampa omulimu guno okuleka nti ansasula nkole ekintu kino. Kyenkola. How long do I keep this secret for? Olowooza kigenda kukuuma bbanga ekyama ekigenda sigala. Kubayo omukazi amuga nti ani agenda omubuulira. Can you just stop this talk? Kuno okwogerereza okukomya odde ku kyakuleese. Sebo nze njala lubuto va mu muzannyi. Part of that agreement is for you not to tell anybody about this. Mbadde manyi nti emu ku ndagaano gye mwakola gwe butabwako na muntu yenna gw'okibuulira. So please, I should stop talking about this. Tekeraawo okwogera.
gakulemye kudda ku mulimu gwo ebyokwogera biveeko dde ku duty There's no time. obudde tububale ssebo ate nze ndayi kukuba ndi budde bwange bwennyini obufuna va mu kwogera nze ndi budde bwange obufuna kale oli mbudde bwobufuna ate nange era ndayi kukuba ndi budde bwange obufunyisa kakati nno munnange nga tudde awako ne Benedict ye mukyala we. Honey. Welcome. Kulikayo. What happened with Greg and Darlene? Kye kyatuse ku Greg ne mukyala we Darlene. You've been so long in their house. Ng'oluddeyo waabwe. I was discussing business. Tubadde tulina business zetwogerako. It's discussions. Tubadde ne discussions zetubaddeko eza business. Has he asked you to paint his house? Hey, what's going on? Frank, you know, Greg is my best friend. Okimanyi Greg emnywanyi wange asinga. I need lots of money to handle it very So kati waba alina obuzibu kintwalira obudde obumala okuleka ninjogerako naye. The way he comes to this house so often. And then he calls you all the time. Munnange engeri gyajjamu awakawa naye n'akuyitiriza ebiseera byonna nange kinneeraliikiriza. Up and down like a baby now. Bakuzunza nga mwana muto totereera. mood to exchange words this evening. And I'm Badde saagadde nnyo kuwanyisiganya bigundi bigambo kawungezi ka leero nkooyi. Mukoowu kubajjukira ava ku duty ava ku mulimu kati akomyewo awaka mukyala we atandise okwekengeraga biki bye munyumyanga ne Greg ne famire ye bakuwubanga mwana muto. You open your mouth to eat. You're even telling me the food that I could what happened to the food? Bamugamba emmere aga nti ndiriddeyo nti tolaba emmere gye nfumbuluza ngifumbira ani kati nze nfumbira ki okuŋŋamba otya nti ovuddeyo ng'okkuse ssebo nze nange nsituke ngende nga nzije ndi eyo n'olwo luggwe. You're in the mood to fight tonight, yeah? Ekitegeeza oli mu mudu za kulwana kiro kya leero tugeze si kyekyo nze bye sibyagala bw'oba okimanyi nti wampasa kufumbira kanfumba emmere ogirye so sinze kugifumba tugituuleko n'abaana tugirye nga gy'oli nti sina musajja waka. Manya njagala obeere ng'okimanyi nti gy'ova oleseeyo famire yo era nga ne mukyala we akufumbira so sigenda kulya alya mu bantu ntubanjawulo kulya mu mikwano gy'okome wano ewange oginziririre abakazi okubaziririra emmere kibayisa bubi tasobola kumala budde bwe kuba beetegeka n'amala obudde bwe ng'afumba gwe n'ojja n'oleeta mukuto mundidde wa mukwano gwange okulya wa mukwano gwo si kibi naye baba kuwadde emimondo 5 lyako gumu kitundu omanye nti naawako oyina okulya mukwano gwo olemme mulaga nti toyagala kulya wuwe osobola olyako akamonde kamu nomugana nzikuse kanzireyo eka neeka munne nina okulya nakyo n'okimutegeeza kuba aba mukwano gwo asinga nga kumpi buli kimu alina okukimanyako. Olagako wase. I'm heading over to Greg's house. We're going to go discuss about possible investors and ngenda wa Greg tulina investor mpya gwe twagala ogenda okuleka ntwogera ku business ye. business calls. You know, a man can't be sleeping at home when the opportunity Wait. Okimanyi omusajja tasobola kwebaka wakasenga opportunity ebezze. And pray and bless them before you go out. Babe, since when? Abaana beetagisa okuleka nti obasabirako nga tonnagenda natandika dde ofuuka kubeera paasita wano Babe, what's going on? tinze nina okusooka okusabira abaana. Between us, what's- Jukira omukulu alina okugenda ku duty eri akola ali ku mulimu alina ekicuba kye kati awaka mukazi alaajana bulaajanya kayina musajja gwe okeera mu binyonyi odda kiro kati abaana obalese mu buliri olina obbasabirako waliwo ekitali kituufu njala ku ssente meka nazoogera kale kankuweereze wano ka mobile money esente weeziri kuba akola. Check your phone. Kebera essimu yo ka message kazzi Check your phone. kebera essimu yo. 30,000. Abadde akimusibye busibye awo njagala essente n'amuteekako omuwendo gwonna kuba akimanyi nti omwami kati amweguye engeri gye kiri nti amunyiizanyiiza. You mean you're not even going to eat before you go anywhere? Ekitegeeza ssebo na togenda kulya nga tonnagenda wala wonna never ne baby You leave the house very early. You know, wawako okeera bukezi kuva ne nfumba breakfast leka naawe kunnyombesa ngenda kudda mbu ndeka Later, love. ate ffe ebyaffe bye tufumba bikyawooma tebiwooma Love you too. bwe gaba amata tufumba lujjulungu genda oli eyo ate ne tunaagamba ki najjukira ndi bamuweereza akasente kasita ntemedde. Ekyamazima kiri nti bbaawe ayenda alina omulimu gwakola gwa kicuba oli muka Greg bamuteeka ku nnume ono ye Greg naye mukyala we yamuteeka ku nnume ssebo naye nga ekimukozeseyo mukazi funa lubuto awaka baagala omwana kyokka omwami yalaika okuba nti tazaala alina ekizibu. Sit down now. I just want to Yeah, chat. no time to sit down, man. Go upstairs. I'm just right there in the guest room waiting for you. Genda naawe yambuka munnaakuliza ate kati otuula wazze kutuula obudde obutuula we buli genda okwasaganya ensonga yanguwa maani genda yambuka
muntu ali yate goyagala kutuula otuulira ki ennume yolyo yine yambuka Bro, ali ku kicuba agenda ku kicuba mulimu emirimu ssebo just have a question and it's worrying me. waliwo ekibuuzo kinneeralikiza Sure, we're doing the right thing, but naye olowooza tukola ekintu ekituufu being with your wife to get her pregnant. nze okubebaka ne mukazi wafuna olubuto But I just want to make sure, like, you're okay. How do you really feel about this? njagala kumanya owulira otya muli ku kintu kino Don't you think that question is coming a bit too late? olowooza ekikibuuzo tekize kikeerezi wandibadde wakimbuuza dda nga tonnatandika gusookako naye oli mirundi kumpi 20 ombuuza kati Man. And besides, you're like a blood brother to me, so it's cool. My wife is ovulating and waiting for you. genda mukazi we yakulinze dda ali eyo mukazi watw akandaaliridde genda yanguwa genda nze kaneewulizibulize eno sebe ekintu ekyo kigumu okujja nga mukazi we tomwagala ebyaddala Greg ayagala mukazi we n'aweereere ayagala mukazi we Greg ayagala mukazi we n'aweereere niye olw'ekizibu kino ekiriwo ekyokuba nti beetaaga omwana awaka kwe kumupangisiriza ennume ekikwasaganye. How was your night? Kiro kyo kyadde kiti I hope you rested and... Please, kansubire wawummudde bulungi stop this. lekera You. saala bintu bya mbuuzizo There's no need to converse. tekyetagisa kunyumya mboozi mu contract gye wasayini nga temuli mboozi just bikolwa omukulu contract gye yasayini nga si ya mboozi bikolwa katosobola kujja eno ntandika kuleeta mboozi basooka kwejjako buweta kubajjukira buli omu mu ffumbo naye ate kati kino kye baliko kikolwa kya bwenzi kati asooka kujjako mpeta n'agiteeka ebbali n'omukyala naye najjako ye n'agiteeka ebbali mikolo nga giwedde emikolo nga giwedde wuuyo kabodde kabaawunsa gwe mulimu ebicuba ebinyuma kati wano waliwo agagamba nti nimala nfuna omulimu ogwo nze ogwa bodaboda nguvaako olinaga nimala nfuna omulimu ogwo nze ebya takisi nga mbyesonyiwa siddamu kuba kondakita mulimu gugenda maaso omulimu gugenda maaso naye results kyekizibu results kyekizibu naye nga gwo omulimu gutambula nyini mukazi yono bantu balina emitima baveeko balina emirobba naye omwami ono alina omulobba baaba mulobba gugwe yeka kyokka ate n'omukyala n'abeera mugumu nnyo kuba ayagala bbaawe alina okuleka nti atuukiriza ekyo mwami ateekamu essente omukyala n'ayiwawo omubiri naye nga kyonna kyonna kutuukiriza ye omwami ateekamu ssente omukyala yayiwawo omubiri byonna kwagala kuleka nti atuukiriza obufumbo bwe era butambule malidaadi saana ampuliriza ku 0753 710 0753 710 mba njagala kuwulira ku ndowoozayo naye nga ate njiwulirira mu message so si kunkubira batestinze neera nga teri kavaayo bazzemu ne batesting nga teri kavaayo terinabaayo kabuto konna konna keeteekawo nti kaakano. Who is that? Ani oyo? It's me, Greg. Open up, Bernadette. Yenze Greg eggula oluggi. Greg neera Greg. Greg. What's wrong? Buzibu ki? Dennis home. Dennis waali? Is there a problem? Waliwo buzibu? Is he at home? I'm sick right now, please. Waali njala mulaba kati. Sleeping. He came back. Yeebase akomyewo kikeerezi. Mumpitireeko. Sorry, I can't speak. Look. Nedda sola muzuukusa. Muyite naawe yita bba wajje mwetaaga bintu bya bizinesi. Somebody's house. I cannot wake him up from. Bana sola muzuukusa yakomyewo kikeerezi muko. What's good, bro? Muko. Let's talk. Kumbe omukulu awulidde n'avaayo. Let me talk to you. Kanjogereko naye. Omukulu esente ze gye ziraga talabayo. Kati azze okulaba ono kiki ekigaanyi kuba batestinze n'omukyala olubuto byagaanyi. Mukwano gwange yasiini kati n'amala afuna omulimu guno. Kasablanko wange. Yasiini mperezaako message ombuulire omulimu guno ogwandigwetaaze oba nedda. Just njala ka message ombuulire omulimu wandigwetaaze. Kakani nomunayi mukyala bambi uno yeddali nzi. What if I end up not getting pregnant? Butabwe nkomekereza nsifunye lubuto. What becomes of me then? Kyekiyinza okuntuukako. I did all this just to ensure we maintain the peace. Era kiki ekyantuukako mu bulamu bwe kuba nkoze ekyetagisa kyonna. And now,
naye kankano despite all my best efforts, nothing is happening. amaanyi ga gonna gentaddemu teri kituuseeko. Why? Lwaki tewali kituusewo nti kiikino This cross. obuzibu buvaawa ndimukolimire oba Why? lwaki yeebuuza ebibuuzo kyokka nga ne ansa teziriiwo yandyetaaze okumanya lwaki kiki ekyamutuukako okutuuka awo. Yeah, listen, I don't want any trouble, okay? saagala mitawana Because that's, you can't even carry out the task I paid you for. tosobola nakutwala mulimu gwe nakuwa ogutuukiriza Cannot be serious after everything you have told me to. naawe tosobola kubeera sirias oluvannyuma lw'ebintu byonna byonna byozonteekamu Yeah, sirina lunaku lwenjo osanga sibaddeko na mukazi we okugjako ng'ali mitawana gyabwe egy'abakazi. the big one. kuwa sente za Tasks, just simple. nakuwa sente just a simple task kali mu katono nnyo just kakufunyisa mukazi wawe lubuto olemereddwa ogw'omubiri gwaki. Baby, they'll bring my money out of you though. bali wano no bawogana bakandula eddoboozi. In fact, why are you trying to make it that like this is my fault? I have done my very best. lwaki oyagala okireeta nti nsobi yange nkoze ekisoboka kyonna kyonna gwe ekyakulema My fault. walaba wategeera ni nze nsobola. Listen, wait, because this is certified to be fair, I'm really. Yes. Well, guess what? I'm fragile as well. Have you forgotten I am the one that has 2 children laying upstairs in their bedrooms? nina abaana babiri bali waggulu eri mu bedroom zaabwe baliyo bapoye katongamba ota mu kaseera kano tusobola funyisa omukazi olubuto aleka okuba nti yaliko ekizibu gundi gwojja kumpa esente zange. Yeah, go and ask her whether or not she had an abortion early in life, maybe damage her womb. genda obuuza mukazi we bateyajjamuko mbuto punch agandi genda obuuza mukazi we bateyajjamu mbuto obanga talina kizibu kyonna ku wumbu kuna baana ye n'amusimba bulo. What you was a bad idea in the first place. kyokka bamukwano nfanfe naye nesente ze zimuluma saako n'emirimu ono gye yakabeera ne mukyala we emirundi gye yakabeera ne mukyala we. Money. njagala esente zange kuba olayika olemereddwa nze nfuna omulala nja kufuna yasiini oba kiryokya be bajja okukola omulimu gwange gulabika bikulemye. beŋŋuumye ennungi nnyo era n'awomerera akabaka awomeredde bulo gye bamusimudde weewo kati akomawo mu kisenge ng'akutta oluba. obadde kyatewali ojja kunkosa. What happened to you? Did kyekikutuuseeko Greg do this to you? Greg yakoze bino Tell me, what happened outside? mbuulira kyekituusewo. Dennis Babe, babe Babe, listen, there's something I have to tell you. waliwo kyenina okugamba. okay. Sembedde nnyonnyola Babe, what I'm about to tell you is going to shock you. kyengenda okubuulira kigenda kukanga. I want you to know that I was very much against it. But Greg convinced me and he cajoled me and kyoyagala omanyi kyolina omanyi made me a very large sum of money. nali kale ŋŋaanyi naye Greg nankaka n'amatiza nnyo n'okuleka nti ampe sente. Involved in any criminal activity? sikutegedde sitonga nti yakuyingiza mu bikolwa eby'obutujju. Dennis. kiki kye Dennis kye yakuyingizaamu? I mean Greg. Greg offered me 10 million naira Greg yampa obukadde 10 to sleep with Darlene, kwebaka na Darlene to get her pregnant. mufunyisa olubuto. Already paid me 6 million of it. abyogedde kitutte kumpi myezi 6. mulimu abantu obulimba obeera n'obulimba kikulumiriza ng'oteeka kuleka nti okyogera kikuveeko. kakati ayatulidde mukyala we nti Greg yampa esente obukadde 10 kwebaka na Darlene. Darlene mufunyisa olubuto. Darlene yono mwana mwala avaayo waggulu. kati Greg yatandise ebikuba ebizibu olw'ensonga nti omulimu guganye okolebwa mu bulambalamba. What are you doing? mukwano okola ki? Why are you trying to destroy the love and happiness in our home? lwaki ogezaako kwagala osaanyaawo obulamu n'essanyu mu maka gaffe? lwaki Greg? I'm so sorry this has not worked out for the both of us. I'm sorry. yamwetondera. I want you to think. kino sikijja kukola ku fembi. This whole thing is affecting me. njagala omanye ti ebintu bino nange mu butuufu binkosa. Sleeping with your best friend for 77 times and still not get pregnant. Do you have an idea? You just sitting here drinking just makes me feel useless. This is so embarrassing. All of this would not have happened if I told you just listen to me.
ebintu bino byonna taking my advice for us to adopt a child from one of these orphanages. All of this should not have happened. ebintu bino byonna tebyandituuse oba kuwulira amagezi ge nakuwa amagezi nenga twandibadde twadaptinga twandibadde tugula abaana at least mu orphanage tufuneyo omwana omu tubeere naye wano okusobola okuleka ntujjawo ekintu ekyo Greg walemerako n'otuuka ku extent ngamba nebake ne mukwano gwo neebase naye enfunda Greg kiki kyesikoze kati mazima mu kaseera kano siwandibadde annyiigira. You heard me. If something was blocking you, it's the first time I'll bring myself again. Have you ever had an abortion anytime in the past? Greg, why would you ask me such a stupid question? Greg, lwaki obuuza ekibuuzo ekyekikumbavu bwe kiti? You're trying to find a solution to a problem here. Tulina ofuna solution y'emitawaana egyo kati wano. Look, labayo. I haven't tested and confirmed sterile. It means no matter what I do, my sperms are useless. And I have been found fertile kati by all the best gynecologists in this country. y'omulenzi agamba nti atestinze enfunda n'enfunda eziwera nga ziraga nti yaliko ekizibu tasobola kuzaala kyokka n'omukyala naye naga nange ntestingiddwa enfunda n'enfunda eziraga nti nsobola okufuna olubuto. Okitaba? Questions because I don't know how Dennis, a man who has 2 children, and his wife is taking birth control so she doesn't get pregnant again. Cannot get you pregnant. Kimpa ekizibu n'okwebuuza nti kijja kitadde nesi omuntu alina abaana ababiri gwe nawe akasente kange alabike nga yeebaka nawe akufunyisa olubuto mubadde naye enfunda n'enfunda olubuto luganye. Ekyo ekibuuzo ogenda okibuuze mu kyubawo tokibuuza nze kubanze nkoze ekisoboka kyonna kyonna buli lwajja nenjiwawo omubiri nze nkoze ekyange ekisoboka gamba buuza mu kyubawo alayika yatamanyi baana kukulayika ani akola ki kujja nabeeno aye katajja nabaana eno abazze eno abalekayo enajja kiwoowo olukimaŋaŋaali kyereere mwana aleese obuzibu awaka wano omwana aleese obuzibu awaka wano ye omusajja yategeera ekizibu kye kyokka nga ayagala mukyala we okubeera ne mukyala we asobola era kisoboka naye ekizibu kiri kimu butamufunyisa lubuto tekisoboka kumufunyisa lubuto kyekizibu kyokka kyova olaba apangisa omucuba. Babe, you still want to go get your hair done? Why are you asking? Do you need space to bring more women to the house? Should I show your baby-making flowers? Oyagala sebo space mu nju muno okuleka ntoleta mbakazi abalala musobolo okuzaala sebo kabaka wa omucuba kisaba funyisa. Did you think about that before doing that stupid act of yours? Wakisoka nokiroza ko lubiri nga tonaba kutandika kola kikolwa kyo kya bukumbavu gwe saba funyisa. You're right. Yono saba funyisa. I'm sorry. Sonyiwa tonkwata ko saba funyisa ndeka. Saba funyisa wakunondeka. Iya ategwa omucuba. But I need you to promise me one thing. Anything, baby. You will stay away from Greg and his wife. That will help me recover from this whole mess. Ekigenda okunyamba okuleka nkinzijja mu buzibu buno mu mitawaana gino gye ndimu n'okwewuunika kuno kwonna kwonna. Kunsuubiza nti ogenda kuleka nti ova maka Greg ogenda kwesonyiwa Greg ne famire ne mukyala we. Yes. Sigenda kuddayo kye kyamazima lwakuba ni amanja akasente ke mbadde sinaba kumaliriza mulimu gwako. It's okay. Kiri okay. Sorry for shouting at you. Sonyiwa okuwoganira mukyala yamala n'ategeera ensonga. Kubanga n'akasente kennyini awaka babadde bakeetaaga naye waakaagalira akafuna naye ekiri ekitiibwa kya bbaawo okuba nti ate agenda eri n'akikwasaganya n'omuntu omulala kale nga kimuluma. Mulimu ebintu bye tukola mu nsi muno naye ng'ate birumya bannaffe. Amazima malungi naye ate nne nago galina we gatuuka nga tegeetaagisa oba kiri awo. Naye ng'ate oluusi bw'okyogera n'okyeggyako nakyo kikuvaako n'oba nga toli ku bunkenke nti saayo n'ate bajja kungwamu n'omubulira eyo mazima n'ogamba dde nkola kasente eyo nga nina ekicuba nina ekirimu kyendiko. Darling nti wangi auntie. You said you slept with your husband's best friend to get you pregnant. Ogambye nti weetaba mu kazannyo ne mukwano gwa bbaawo nfanfe. Sure, this is what you came to tell us. Nga kyekyo oyagala kukufunyisa lubuto kyekikulesa otubuulira nnyabo. No. Nedda. I didn't make a mistake. That's exactly what happened.
saakola bukozi nsobi naye kyennyini kyekituufu ekyatuukawo ono ye Shadrack. Before you decided to do such a thing, wasooka n'olowoozaako olubiribiri nga tonnaba kulowooza kola kintu modula eyo. Pressure from his family members. Munnange bawange yalina pressure okuva eri family members be. He's sterile, but he doesn't want them to know. I suggested adoption, but he refused. He said no. Nayagala tugule omwana nze kye nateesa n'agaana tirwaki. He doesn't want us to keep a child that we don't know its background. Teyagala tubeere na mwana tukuze mwana gwe tutamanyiiko byafaayo byabwe kuvuna buddo. Did you think about the implications that could arise in the future from such an action? Naye mwalowoozaako ku kiyinza okuvaayo ku kiyinza okuddirira mu biseera eby'omu maaso ekikolwa ku kikolwa kye mwakola nga temunaba kikola naye nga muwala okutegeera kwotegeera bulungi otuuka otya okugyamu engoye nga togenda kunaaba kyokka nga tolina bbaawo ate ng'olina mukwano gwa bbaawo nfanfe ekyo kikolwa kyali kituufu. Shadrack yabuuza ebyo nze Ishadi yabuuza. So, the wife of your husband's best friend is not aware. Ekitegeeza nti mukwano gwa bbaawo takimanyiiko. Would gather and do something so stupid like idiots. so gwe ne kitakutwala na mutima kulowoozaako nti mugenda kukola kintu kya bukumbaavu nga bakumbaavu kintu ekyekisiru nga bakumbaavu. what does he want to do now? Sir, I don't know. I had to leave the house because all he's been doing since yesterday was just drinking and getting himself drunk. Kale yagamba nti bbaawo okuva olwajja lwonna abadde ng'agenda maaso nakola bikolwa byakunywa bunywi mwenge. Very good. Nga kisufu obulungi. So he puts up a stupid plan and then ends it off with alcohol. Yakola ekintu ekyobukumbaavu kati ku nkomerera ate n'afundikira nga ze mu kunywa mwenge nga yennyini yekabireeta yennyini kugamba mbu weetabe mu kazannyo ne mukwano gwe. Just go inside and rest. Kale genda mundowumule. Discuss this issue thoroughly later. Zino ensonga tujja kuddamu tuzoogereko oluvannyuma. It's open. Genda weebake tujja kuddamu tuzoogereko oluvannyuma zino ensonga. Anti Darlin mukazi wattu yasazeewo n'avaayo n'engugu ye ewa bbaawe ng'atandise kunywa bunywi mwenge yono Greg. Where's your wife? So mukazi waaliwo. Where's your wife? Mukazi waaliwa. What do you want me to do? Well, I came to tell her thank you for sleeping with my husband. Ntize mwebaza kusula na bba wange. Supposed to tell you or anybody anything now? Yes. He told me everything after you broke his sleep last night. Ekitegeeza nti yakubulidde buli kimu Dennis nti ye yambulidde oluvannyuma lw'omuwa essente so omupangisanga omucuba yalabike nga yegatta ne mukyalawo. Close to my family, I'll get you arrested. Senga wabeerawo ekyamu kyonna kyonna ekituuka ku famire yange omukazi nja muteekako empingu bajja munkwatira oyo bamusibe. I'm a complete man. I'm sorry, I'm really sorry. It's not my fault. Sonyiwa munange yonna nsobi yange. I made him do what I begged him. I pleaded. Nze namuleetera okukola ebyo namwegayirira nafukamira nakola ekyetakisa kino ne mugaana naye lwaki tonyamba nonzigirawo ekizibu kino amazima nze namuteeka ku kicuba ekyo yali agaanye. I pressured her. I even threatened her. Namuteekako pressure nakola ekisoboka kyonna omukyala wange nemuteekako pressure ne mugaana njagala mwana. The fault is on me. Yensonga lwaki naye yamala nakkiriza okuleka nti yegatta ne bbaawo naye nga tekyali kigendererwa tewali akikoze ng'akikola kunyumirwa wabula bakikoze nga omu ayagala afune mulimu ayagala afune omwana omulala ye atuukiriza mulimu kufuna kasente nakwagala kuleka nti ansanyusa nganze mukwano gw'enfanfe naye tomunenya bbaawo nze namusendasenda okuleka nti akola kino wakati mu bulumi obw'amaanyi ng'era mukwano gw'omuntu bw'abeera mukazi bw'awulira ebyo n'asooka kkakkana. I'm really sorry about your predicament. Well, come on, it really hurts that you, Dennis, Darren would keep such a terrible thing away from me. It hurts. I'm sorry. That wasn't my intention, please. Agamba ate Hadija Idudi. Please. Saako n'omukulu tono okuva ekireka. Beating yourself off and getting a woman pregnant. Oh. Karanzi Yusuf Ahmadi. Shunt. Mwenna mwe bali kubaako. You have enough money to get whatever solution you want. I'm sorry. Yamugamba ekituufu nti oyina sente zikumala kuba yalina sente.
Greg yayine sente here today to fight with Darling. nti olina sente ezikumala okuleka nti okola kyonna kye weetaaga. Amazima matuufu mbadde nzize wano ng'ekindese kulwana na Darling naye onzikakkanyiza. Okay. So kati kakkana va mu bintu by'okunywa omwenge. Yafundikira amuwoyawoyeza nga n'abadde azze ng'aliko n'obumansuka amaze n'agonda n'agawa kangende ndowooza. Darling twasanga taliwo yagenzeke wa anti we gye yanobedde. Masiko Peter semuto ogamba otya? Fadilu yaga mtasobola kuwa comment y'olwensonga naye kimususseeko. Wow, my guy. Oh, chaliwa. Good to see you, bro. Lwaki lungi okulaba? Wow. So what brings you here? Kyekikulese wano? Good to see the lab guy. Oh, that's you, the lab guy. Yegwe guy warabu nti It's a matter of life and death. It's serious. Wow, you sound really serious. Yes, it is. Wow. Well, okay. I was just on my way to grab some food to eat, but since you're here, Okay, that's fine. We could talk about lunch. obadde onsanze ngenda funa kyakule naye kuba luli wano tekina tabu tusobola okwogerera nga tugenze funa lanchi. Yali akola mu laabu. you asked your friend to sleep with your wife. Are you insane? Okay, listen. No one else knows about this, okay? Just you. Now, I want you to just keep it confidential between us. Kino kyakyama kuba kiri wakati waffe ffe mbiriri nze naawe. Adopting a child or even I IVF. can't do that. I can't adopt any child. I can't adopt anyone's child. But I can get treated or healed. That's why I came to you. Well, we have to conduct some tests and see what we can do for you. Please, I am ready for whenever, whatever. Just let me know what to do and I'm going to be there. Okay? It's just that I deeply regret having Dennis to sleep with my wife. It's just... Whoa. Hold on a minute. Did I just hear you mention Dennis? Yes, Dennis Omero. No, our guy from university. Big head Dennis. Of course I remember Dennis. I'm just surprised because I carried out the same test on him, but he never came back for recommendation. I'm sorry, you are mistaken. Dennis Omero. Yes, Dennis Omero. Stella. No. Listen, okay? You're not serious, okay? Dennis has 2 grown kids. Handsome and beautiful kids. Listen, if I was not sure of Dennis having kids, I wouldn't have wanted him for help. It's not possible. You don't know what I'm saying, that's right. You don't know what I'm saying. Yatuuka ku kigendera oba kale yatuuka ku kimugamba nti wayo musawo omanyi. Well? Njagala kuddamu kulika nti nkola testi kubanga kinsusseeko ne ntuuka n'ekiseera ekyokuba nti nzirya Dennis The process. mugambe yeegatte ne mukyala wange. Kyava amugaa nti Dennis kyoyo. N'amumunyonyola Dennis yajjako wano ne mukebera naye teyajja kukima byavaamu. Teyajja kutegeera kikigenda maaso. Naye nga yajja wano ne mukebera ku nsonga y'emu kyenkana. Onaga nedda tekisoboka Dennis kuba Dennis ali mufumba ayina n'abaana 2 omulenzi n'omuwala. Naye omusawo n'amukakasa n'amugandira ekituufu kiri nti Dennis yajjako wano mukebera. Nga naye ndowooza alina ekizibu kyekimu ng'ekikyo. Kyokka kati ono Greg bw'awulira ensonga ezo mu Dennis yajja ne bamukebera. Kyokka ng'ate gwe yapangisanga omucuba kati biba bimusobera. Nti wekibanga ne Dennis alina ekizibu ekifaanaganako bwe kityo. Kyokka ate n'alya esente z'ono okuleka niyegatta ne mukyala we mbw'amufunyisa olubuto. Kati awo byamusobera ye emmotoka eno gy'olaba avuga agenda. Aya tulaba Perfect Deception y'erinnya lya firimu yaffe gye tuliko mu kaseera kano. Agamba atya Rachel okuva emukono. Kulwaza aliko n'obumansuka. Uncle Greg. Musi yosi weta Uncle Greg. Okay, please call it for me. Tata wali ye mpitire. Agamba atya Sara Namboga erugorole ne Hamisa embiko we bali kubeerako. Greg. Hey. Owaye Kids. Please can you excuse me? Your daddy's talking. kale musonyi mu katono kamala okulya tata mu wano. You not coming inside? Dennis. Dennis What have I done to you? nakola ki? When this life have I intentionally done something to just hurt you? Okay? Lwaki If you come here to
cause trouble like you did the other. Boboze wano kuwakankula mitana nga wakola lino nkuba n'ogenda. Sebo nyamba lero ogende. I'm evil. You came to my house, took my money, and slept with my wife. You know that's had infertility issues, and you didn't even tell me about it. Musajja gwoli muzibu nyo n'ojje wange n'enkuwa sente zange n'ozimira n'omala ne weegatta ne mukyala wange ng'omanyi bulungi olina ekyama ky'osirikidde nti naawe olina ekizibu ky'obutazaala. I didn't even tell me. And you call yourself my friend? Again, what nonsense are you talking about? Where did you get such nonsense from? Gundi Our friend from back in the ebyo ebigambo by'obijje wa nti bijje wa dokita. Dokita? You came to his lab to run tests. And after I recommended you to a doctor, you just go to the doctor. Yakwate kuba yennyini n'agenda wa dokita naye akole test. I don't know what you're talking about. Kyogerako sikimanyi. Henry, in so many years. Nze oyo Henry gw'ogamba maze ebbanga tetulabagana. This is nonsense. This is nonsense, okay? You know what, Dennis? This is the last time you're going to see me as your friend because Dennis, guno gwe mulundi ogusembayo okundaba. This is just nonsense. Nga nzize mbyedde bwe biti. Nze nkubuulira. Tosobola kubanga obadde okimanyi bulungi nnyo nti musajja gw'oliko ekizibu. Or assistance ever again. N'ojja okulikanda teweegatta ne mukazi wange n'akasente n'okalya. Ng'okimanyi omulimu gw'ogenda okukola tojja gusobola gutuukiriza. Omwami yatesitinga dde naye ate takyajjukira nakujjukira. Nze kijja kitya. Omuntu alina n'abaana. Nze neesobola nze nfunyisa. Told you there are no two ways about this. They have to go to the village. The husband has to follow her to the village, and all necessary cleansing must have to be done. If not, It's not fair. Omwana oyo alina okukwata kuba agende mu kyalo ne baawe amugoberere bagende basadaakire bakatonda awatali ekyo tewali kijja kutereera. Shadraka. my man, the necessary thing has to be done. There are no two ways about it. We have our children growing up. They are going to marry one day. I have told you my mind. If they don't do that, there is going to be trouble in this house. I have told you my mind. Shadi atabuse. Whoa, Dennis, my man. Long time no see. Whoa, Harry, this... Oh, Dennis Munyonyi, go, hurry. You told Greg that I came to you to test my fertility, and I never did such a thing. So why would you tell him such a thing? Why would you tell him that? Gwe kenyini nokwata gunogenda nogamba Greg nga bwe najja no netestinga. Why brought your spend to me to carry out some tests? Najja wa netestinga obutazaala bwange okulaba obasizaala. Greg told me you have 2 kids. That must mean you must have gotten the treatment required. Nedda ekyamazeeko enviri Greg yaŋŋambye mbu olina abaana babiri nekindagaana oleka okuba nti wakola treatment nga bwe nagikolagira. Wife brought my sperm to you. Yes! What I don't remember is the exact reason why you didn't come along with her. But I vividly remember that I didn't want to do the test. She had to beg me. Kati yana agamba nti tajjukira nako yadde n'olunaku n'olumu nti yakwatako kubo najja wano ewoono mbwaze omutesitinga. Lwaki ogenda ontambuzaako eŋŋamba ezifaanaganako bwe zityo mbu najja wano n'ontesitinga mbu simanyi obutazaala bwange. Ono n'amugamba ekituufu nti ekituufu kiri nti gwe kennyini gwe yatuma mukazi we yajja wano n'enkwaso zo. N'aŋŋamba nzitesitinge n'enzitesitinga enkwaso zo. Kumbe omukulu ono. Kale. See? Darling. Darling soko jje wano. Ewa dokita tuvuddeyo nga waliyo olutalo olugenda maaso wakati wa munaffe. Yes, auntie. Dennis. Kati bayita Darling. I've been thinking. You know this act that you committed? It's abominable. And it's a taboo for a woman, a married woman at that, to commit adultery, whether the husband knows or not. This is what we're going to do. You have to go to the village for cleansing. There's this Baba in our village that carries out the act. Hey, Auntie Homa. Her daughter committed adultery last year. So, and I followed her. I wanted to know, you see, as if God was preparing me. But anyway, this is what we're going to do. We'll buy 3 cows, 3 goats. Enseri mu ebikulu. Ayisa bulungi Darling namuga nti waategedde nti ye. Ekikolwa kye mwakola ekyokulabika nti weegatta ne mukwano gwa bbaawo
9. Oba omukazi yenna alina okuleka nti ayendera amaka ga bbaawe n'akomitinga adultery. Kaabenga bbaawe akitegeddeko oba nga takitegeddeeko kikolwa kya bumenyi bw'amateeka kibi. Era kati kyogenda okukola ogenda mu kyalo waliyo gayi gwogenda okusinkana omusawo nakani waliwo ne antismaya antimamu oyo namuwerekerako nga naye muwala akoze ekikolwa kyekimu n'atuuka eyo Mukama Katonda noza yannyamba kundaga nti na bino binaabaawo n'akola ku nsonga ezifaanaganako bwe n'amukolera ku nsonga ze kati kyolina okukola olina okugula ente 3 saako n'embuzi n'enkoko n'ebigendera okwo okitegeera gwe oba tosobola bifunayo omusajja ojjamuwa ssente yajja bigula omusawo gendayo alabike ng'akola ku nsonga zo byonna byonna ebyokola bikuggyeko tomanyi kiyinza n'okuba nga kigaana n'okufuna olubuto. You don't need to understand. You see all this in your nails, this nail, this makeup, everything. In fact, from today, go to the salon, go and remove everything. We have to start from here. Kaka tunatandikira ano genda ojjeko buli kimu kyonna kyonna kyokoze makeup biki byonna byonna. Not finished. Sinnamaliriza. So, you see, when we give them those materials and they cut your hair and the cleansing process starts, you see, without going back, you will go into the evil forest for 7 days. Why? The evil what? Evil forest. 7 days. Without food, and you must not have contact with any human. Wait, Auntie, can't I pay for all of this? Pay for all of this? When you're opening your leg and making this arrangement and doing things, you do not think about the repercussions. Amugamba wano waliwo mansa. Not pay. Ngo mansa makati. Waliwo erabidde nti no mulimu ebinaavaamu. Kati n'ogenda mu evil forest. Toyina kwetaba na muntu yenna, toyina kuba na muntu yenna, olina okubeera mu kibira ekyo eky'emizizo. Eyo evil forest olina okubeera eyo mpaka okusobola okuleka nti emizizo gino tukolako emikolo. Emikolo gikolebwako bw'otaabikole. Ono naye maama mushiriku mulungi. Anti mushiriku mulungi. Kwegamba ayagala nnyo ebyajjujju kati bibi n'abigamba omwana alabike ng'akola ebintu ebyo. Mushiriku ekiwedde emirimu. Genda olina okugula embuzi, olina okugula enkoko, olina okugula endiga, olina okugula ente byonna. Is it okay by you? Kiri okay? How will it be okay by you? You will do it. Ojja kikola. Okay? Olidde maama ojja kikola. Oyagale ogaanirwa mpaka ffe tojja tuleetako wano bikolimo bye tujja sobola kwebeera oba kweteekako. Honey, my darling, look, I'm so sorry I came back late. I had to wait for my customers. Mukwano nsonyiwa nkomyewo leeti mbali nolindako bakasitoma bange. I'm sure the kids must have strength. Nsonyiwa. Kati akomyewo gundi Benedict. Honey, yasanga Dennis Munyiba azimbye yenna. Sumbusa zimusinga nsonda naye ng'okuzimba. Sorry, my mind was... Okusibaasibye sumbusa baaba. Sonyiwa ebirozo bye ntebibaddewo oli badde ogamba ki? Children must have been stressed too today. Ekiteeza leero naawe olina ebikutaanya bingi olina stress zo Oh, they already have said. Alright, let me just quickly go to the kitchen and prepare something light for abaana be basika ngende mufumbiro tetekanye ekyokulya mankusuulirewo okwo kanzije. Ng'avaawo omujjukira mu kasinema kaffe kano ke twali twakalaba ennaku ezo ke yapangira bbaawo omukazi alabike ng'akola ki yeddiza ebyobugagga. Ye mukyala we gwalina kati Benedict gwe tulina mu kaseera kano ye mukyala oyo mu kasinema ako ke twali twakalaba ennaku ezo. Bamuyita Esther Audu Ogiri. Esther Audu Ogiri tonkwatako. Ayina omusango omunene ono omukazi kyokka tagumanyi. Alina essanga eddene talimanyi. Kati omwami. Honey? Are you taking the children to school? Abaana batwala kusomera. So the client is coming to your office this morning. Wangambye olina client agenda okujja ku office okumakya. Kati wa client abajja ku makya kingana soka twalaba na kusomero kamba twala. Nze mbadde nyabba twala. Mama leka leo tata naye atutwaleko ku ssomero. Okay then. Kale wemba musazeewo mugenda ate waliwo ettabu. Tata katutwaleko ku ssomero leero gwe tutwala nnyo bulijjo. Are you okay? Naye oli bulungi? Yes. Why? Lwaki ombuuza? Are you sure you don't have anything on your mind? Okakasa tulina kikutanya mutwego mu birowoozo byo? It's strange since yesterday. Kulaba okuva lwajjo wenna weeyisa neeyisa ndala. Oh, are you feeling sick? Owulira bubi? Oli mulwadde? Toba nga afunye korona nga simanyi. Are you sure? Yeah. Okakasa ndi fine. Kale tulaba. Si musanyufu naye abuza. Bye.
si musanyufu naye abuza Irene Ntale n'asigala wano nga bimusobedde. Oyo Ntale waffe yasigala bimusobedde tabitegedde. Katwasibira eno yagaye nti atwala baana ku ssomero. Twasibira eno baana bali mu byakuzannyisa. Egenda maaso firimu. Omwami waliwo ekyamumazeeko eddembe n'essaawa za leero. Mr. Dennis. Mwami Dennis. The test is ongoing. So we'll wait for the results. You can go and come back in 2 hours time. Everything should be ready by then. Test egenda maaso. Okay. Okyayinza okukwata kubo n'ogenda n'okomawo mu ssaawa 2 ndowooza buli kimu kijja kuba kiwedde. Kumbe omwami ono yasitudde abaana n'alimbanga abatwala ku ssomero era ensawo zaabwe zize ez'essomero yabaleeta eno waliwo testi ze bava okukola kyandiwe okubanga za DNA. Kati yo omusawo agambye nti testi zigenda kuggwa mu ssaawa nga 2 mugira mugenda ojja kudda mu ssaawa nga 2 ofune results nga tukomawo. Oli ku Baba TV ne Vijay Abe tulaba Perfect Deception lyerinnya lya firimu. Katukomyewo eri mwana mwala alina ebifi. Kirina ebifi. Kyekino kye batwalanga ku nnume buli kaseera kirina ebifi. Ng'atuula. Mulabye? Kati kumbe Greg ayingiddewo baawe. Waliwo obutali butuufu awaka. Tewali mwana. Ono yadde ano byakomyewo. Once where you see me or not greet me. Ondaba ota n'otambuuza. What do you want, Greg? Oyagala ki Greg? You want? Oyagala ki? I told you I needed space. I need time. Nagambye. Let me around. What do you want? Nagambye neetaaga space. Mpaamu obudde onjagaza ki? Greg. I came to take you home. Zize kuzzaayo waka. I came to tell you. Ndeka. I came to tell my darling wife who I've hurt so much that I am sorry. Nzize kubuulira mukyala wange owakabi gwe njagala ennyo muga nti I'm sorry. Ansonyiwe. I also came to tell you that you could choose whatever alternative you feel is right to have our baby. I came to ask for forgiveness. Nzize kusaba kisonyiwo. I'm so sorry, darling. Sonyiwa darling. I am so ashamed right now. Ndi muswavu essaawa zino. I don't know how I allowed you to convince me to sleep with your best friend Dennis. Simanyi. Because we want to have kids. Simanyi nangeri ki gye wammatizaamu. Kulabika nti nebaka ne mukwano gwo olukuba nti twagala funa baana. I'm sorry I didn't consider your feelings. Nsonyiwa mukwano gwange muneebi mulimu bye saalowoozaako olubereberye. Bansonyiwe. I'm sorry. Sonyiwa. I have something to tell you. Something I discovered yesterday. Era nze kugaawalawo kye nazudde olwajjo. Kiki? Dennis had infertility issues in the past before he got treated and started having kids. Dennis naye yalina obuzibu bwe bumu ng'obwange. Had infertility issues? Yalina obuzibu bwe bumu ng'obubwo. Yes, I obw'obutazaala. want to see my friend, Henry. Obw'obutafunyisa. Nasisinkanye mukwano gwange Harry musawo ng'akola mu laabu. Time ago, Dennis came to him for some tests. Ng'agamba ne Dennis ebbanga liriseewo emabegako yagenda n'akola test. Ze zimu ng'ezange. Wait. So Dennis knew he had infertility issues, yet he still agreed to sleep with me? Dennis yakimanya nti alina obuzibu obutazaala obutafunyisa mutuluuto era najja yeetabe nange mu kazannyo. Pain! Same thing I asked him yesterday. Munnange nange kyammazeeko emirembe Dennis yamanya bulungi tazaala najja ssebo yanyumirwa obunyumirwa nga n'akasente kange bw'akatwala. Kale mazima oguntu ogwo ebbanga lyonna mazima emirundi egyo gyonna bwe njikubisaamu bwe nti ne njijjukira mazima. The test. And she came yesterday pretending that she was the victim. Came to the house to come and comfort you. What nerve! She had the guts to come to my house after her husband has spent our money on her and the kids? Without even doing what we paid him for! Amazima ddala n'akwata kubo n'ajja n'ewaffe oyo mukazi we n'afuna ne gats ezijja ewaffe ssebo omukyalo oyo ssebo ajjayo ayombe alwane oluvannyuma lwa bbaawe esikuba nti sente zaffe zonna zonna azimmalirako n'abaana baabwe kyokka nga tasobodde nakola mulimu gumusasuza. She had to tell me why she came to my house. Alina n'okumbulira lwaki yazze ewange alina okumbuulira. Ono azze n'akola olugambo lunene nga pulaani yakuzaayo mukazi we kati ayogera na byonna okimanyi ni mukagundi yazze n'ewaffe ssebo mbwazze mbw ayagala kulwanyisa abyogera
Ninga yagala kufuna justice kumusaasira basobole okuddeeka. Sonyiwa mukwano. Sonyiwa. Bano bakomyeyo. Bakomyeyo bulungi jjukira nti buli kaseera babatwala ne bakola ki? Bagenze ku test ne bakeberebwa. Take off your clothes, have your bath. Bwe yamaze obbakebeza n'abazaayo n'abatwala ku ssomero kati omukyala yabakimyeyo. Right. Mukakase nti mujjamu engoye zammwe. Are we going to die? What? Where did you hear that? Tugenda kufa. Well, Obijjewo ebyo. Daddy took us to the hospital today. I saw a doctor and many nurses. Taata yatututte mu ddwaliro ne ndaba badokita ne bannansi. Taata teyagaanye okwogera ebintu ebyo. Alahato. Muleke ayogere. Your daddy took you both to the hospital. Taata mwe yabatutte ku mu ddwaliro. Ye. Ono omutima ne gumukubira. Ntale omutima ne gumukubira. Kaliba wuuyo. Kanyama miwula kakole. Now I told you that food is ready. You said you were not going to eat. What's wrong with you? Oyina buzibu kigamye emmere eyidde toyagala kujja. Why are you not so? You think I'm a child? Something is bothering you. I need to know what is bothering you. Ompita mwana muto olina ekikutabanya neetaaga okimanya ki? Okay. Ndyoke gwe olabye nkuganye nina buzibu ki? Kakole ayina ebimutawaanya. Dennis, Najjukira. the result clearly shows that you have a very low sperm count. Dr. Low sperm count. Yes. The motility is also low. Doctor, sorry. Is this incurable? No. It's actually treatable. We just need to carry out some tests on you to determine the kind of treatment we'll give you. Sorry, doctor. The kids that I am carrying out a paternity test for the DNA test. You are saying that I have low sperm count or motility issues. So, doctor, what does that mean? We have to wait for the paternity test. Until they're out, I cannot say for sure if you are the biological father. Esaawa zino sisobola kubuulira oba gwe taata oba si gwe taata. Tulina okulinda results entuufu zituuke. Waliwo kye sitegedde gwe kennyini ogambye mbu simanyi enkwaso zange simanyi tezisobola kola. Kati twali twakatestinga abaana DNA gye twakoze kati sitegeere. Oyagala kuŋŋamba nti abaana bano sinze ensonga zino zinnemye otegeera ngambululira bulungi ntegeere bwe mba sizaala manye ntandikira okumanya abaana baani. Mr. Dennis. Mwami Dennis, kakkana. Kakkana. Wait for the paternity test. Tulina olinda testi zino ezikoleddwa. Until then I can't say. Mpaka ndyoke mbeeko ne kyenjogera ku nsonga naye watali ekyo sina kyenja kugamba. Abijjukidde ebyabaddewo. Dennis. Ongambye ojja. Kiki ekikutawaanya? No, you are not fine. Ndi fine. Toli fine. Toli. I am your wife. They are going to tell me exactly what's wrong. Ndi mukazi wagenda kumulira kyennyini ekikutawaanya. Ndi fine. Hey. Why did you take my children to the hospital without... Lwaki watuta abaana bali mu ddwaliro? Why did you take my children to see a doctor without my knowledge? Lwaki watuta abaana bali mu ddwaliro okulaba omusawo nga tombuliddeko? Wulira. Get tested without my knowledge or permission. Answer me. Gwe lwaki naye wakwata ekkubo ogenda okuleka no testinga nga sina kyentegeddeko? Ziramu. How did I find her? Nakizudde ntya kyoyagala okumbuuza? How did I find her? Oh my God. Kyoyagala okumbuuza nategedde ntya? To get tested. Watwala enkwaso zange bazikebere nga tontegezezaako. Nze nnyini nkwaso nga tombulidde lwaki ozitwala bazikebere. Wozitwala otanga bwozitwala. That was the first time I've ever heard in my life that I was incapable of having children was from Greg. He went to see Henry, and Henry told him that I could not have kids. So, I took some tests. And sure enough, it said that I was incapable of having children. So the question now becomes,
Bernadette? Who is the father of Junior and Sophia? Kati njagala kumanya kuba naye kenyini natesitinze bantegeeza bwe sizaala naye kenyini watwala enkwasa ze ne bazikebera okukubulira mu sizaala. Kati njagala kumanya taata wa Junior ne Sophia mbuulira saawa zino ani kitaabwe. Don't talk, I swear you are a dead woman. Bw'otayogera nkakasa ndayira kino oli mukazi mufu ofudde owedde ani taata wa Sophia. Gwe kama yaddukayo nga tajja Bishop mama naweere kaale nafiire kaale gasiya kakole eyo ennyama eyo kukwasaako goma nki ekitegeeza kakole wuuyo alina omuwuula omukulu alina emiwuula. Ebizibu biri mu maka g'abantu mmwe, emitawana giri mu maka g'abantu mmwe, abantu basirikira ebyama mmwe, abakazi basirikira ebyama mmwe, n'abasajja basirikira ebyama mmwe. Ozannya n'okuzannya mmwe. Baana baabano Sophia ne munne Junior kyava jja gye bali oluvannyuma lw'otegeera ni si abazaala kiki ekiddako. Daddy. Don't worry, baby. Teweraliikira baby. You can go back to sleep. Ddamu weebake. Bambi. Kyaddawo kikazi kyattu ki Sophia ne kyebaka. Simanyi oba obukambwe bwadde aleese abadde azze kutuga butuge. Kano ka Sophia oluzuukuse ndowooza ekisa n'ekimukwata oba oli awo. Oba kiki ekyali kimuleese nze naawe. Ebbanga lyamaze n'abaana okuba nti bakuza otuukaawo okutegeera nti essaawa zino si babi. Are you expecting anyone? Oyina gw'osuubira? How about you? Ate gw'olina gw'osuubira? Nze? Lindako tulabe. Makwara ewuwe makaage wali akonkona. Katabuuza mukyala alina gw'osuubira nti aha. Agamba atya Angela ennansana. Saako ne famire yonna mugamba mutyamwe bali kulaba Baba TV. Tukomyeyo wa Greg agamba atya Uncle M Magufuli mukasa akalimu akagalako ak'ekicuba kale sevu message njirabye muganda wange eyo yenkola ya mukasa kyo nakyo tukitegedde. Good morning. What are you guys doing here? Our daddy brought us here. Oh, okay, come in. Taata waabwe yabuleese wano ewa Greg. What's going on? They said their daddy just brought them here. Hey, kids. Morning, Uncle Greg. Morning. Where's your daddy? He's gone away. He gave us this letter to give you. Taata mwalaziwa atambuddemu atwadde bubi baluwa eno tugikuwe. Abaana taata bwe abaleese n'abateeka wano ewa Greg. Kanaga ne atuwadde ebbaluwa tugikuwe. Waliwo ampeereza message wanambuza nti mushiri ku kyeki. I know you're going to be surprised seeing these kids in front of your house. But I had to bring them over because I had nowhere else to take them. I just found out 2 days ago that everything I knew that called their life was all built on lies. My wife has deceived me for 8 years with children from another man. Yes, I am incapable of having children, and Junior and Sophia are not my biological children. Bernadette has disappeared and refused to tell me who she slept with to get pregnant with these kids. I have loved these kids deeply and cannot bear to cause them any harm. That is why I brought them over to you. Ebbaluwa egamba bw'eti nti nsazeewo ndabike nga ndeeta abaana abo wano. Abaana abo bakuleetera wano nakisudde ebbanga ttono nnyo okukitegeera nti abaana abo sinze mbazaala. Wabula ne mukyala wange Benedict n'asalawo okuleka nti awakaddukawo olw'ekuba nti yategedde nti nategedde nti abaana si bange. Wabula obutabatuusaako kikyamu kyonna kyonna nsazeewo ndabike nga mbakuleetera obeere nabo okwewala okutuza emisango gye sijja kweteekera. Naye nga abaana sinze mbazaala abo baabo mbakulekedde beeranga nabo.
shame in ye baluwa mbufunze tudde wa makwala ye Uncle Wani What I did to wantale my family to protect my husband's inability to have children. I did it so that my marriage would not crumble. I did. yagamba nti kino yakikola ekyokuba nti munnange afuna olubuto oba kale azaala abaana ebbali yakikola lwakuba nti yali agala kuuma kitibwa kya bbaawe na bufumbo bwe olw'ensonga nti famire y'omusajja eriko okuba nti yali empesitalinga nga eyagala abaana. You slept with another man outside your matrimonial home. You got pregnant. And Benedict, you have the guts to bring the children to your husband. How do you manage to sleep all these years? Kakati agamba nti Benedict, do you know what? wakwate kuwo n'ogenda ofuna embuto ng'ozifunidde ebbali w'obufumbo bwo n'oba n'obusobozi obusitula abaana okulika nti obaleeta mu maka g'omusajja ng'okimanyi nti si babi obaddewo otya ebbanga lino lyonna ng'omusajja wamukweka ekyama tomunyiga kumubulira kituufu okikoze ng'otya ebbanga lyonna. An armed robber and a murderer are people with hearts. Tolina njawulo na babbi ba mmundu batemu batujju ku kikolwa kye wakola muwala. Tolina njawulo n'abantu abo ogwa mu kiti kyekimu nabo. Heart, dead heart, or even cold heart. Any woman that could be as deceptive as you have been all these years is either without a heart or with a dead heart. Omukazi yenna yenna alina obulimba bwakukusa nabwo bwakukuta nabwo obulimba obwenkukunala bwe buto obulimba obwenkomeredde okutuuka ku ekyo. Mu maka ga bbaawe ku bibiri kubaako ekimu bw'aba talina mutima ayibeera n'omutima naye nga mufu ng'omutima gwe gwafa dda kati ogwa mu kiti ekyo ye makwala stroke olugoloobi. Everyone thinks I'm the devil here. But my husband was paid 10 million naira to sleep with his best friend's wife so that he could get a job. Agamba nti yo si ensonga ku saidi yange naye ne bba wange yennyini yasasula obukadde 10 alabike nga yeebaka ne mukwano gwe ng'ekigendererwa kyakuba nti amufunyisa olubuto. Nange nabitegeera luvannyuma kyokka nga agenda ofunyisa olubuto naye tafunyisangako yadde n'eddakiika ne baapangisa omuntu omukyamu ogenda okukola omulimu omutuufu. Yagamba nti yakikola lwakuba ayagala kukuuma bufumbo bwe yakikola lwakuba nti ayagala kukuuma kitiibwa kye nakya bbaawe. Benedict. Are you people running a mad home in your house? Bantu mmwe amaka gammwe mugatambuza ngeri ya kiralu muli balalu awaka nandiki gwe n'ozaala ebweru bbaawo ne bapangisa kicuba agenda akola omulimu. Abange mulina kizibu ki bantu mmwe ebintu byempulira oyogerera firimu oba ombuulira bituufu. Sikutegeera Benedict ekituufu kiki oyogerera firimu wano oba ombuulira mazima nti gwe kennyini wazaala ebweru nga bbaawo tazaala mu kaseera ke kamu bbaawo ne bamupangisa ne bamuwa n'obukadde bwa ssente 10 alabike ng'agenda afunyisa olubuto ku mukwano gwe. Kakati tuba tuli awo kyekigenda maaso. Topita dadi tobimpitayo dadi. Abaana bajja balita dadi n'abibagobesa tembimpitayo. Abibagobesezza nange nga basooka babazza ebweru abaana abakulu n'abakulu babyogeremu. What you have you come to mock me? Have you come to laugh at me? Oze kunsekerera. Oze kunsekerera aba kunkiina. All the while, sterile, and incapable of getting his own wife pregnant. Kugamba oli wano otunuulira essajja liwawe ssente lijja likola omulimu ewuwo nga tesobola nakuwa mukazi wali olubuto. Your case is better than mine. Your wife didn't go outside and sleep with other men and bring bastards into their home. Omanyi kyekitegeeza mukazi wo situka n'agenda ebweru neebaka n'abasajja abalala akuleetera abaana b'ekibi maka. Solution. The fact that I've been walking around here like a fool all these years. Who is the father of my children? Tell me. Is it the gates man? Is it their teacher? Is it the man that supplies meat? Is it their tailor? Is it the driver? Who is their father? Dennis! Oluyombo lwali lw'amaanyi nnyo nno wano. Dennis ng'atabuse.
Dennis atabuse siye tata wa abaana kyokka ono kimuluma okubani ate lino lyegatanga ne mukazi we ng'ate terisobola kuwa lubuto My wife so she can get pregnant so we'll have our own child. Neewuunya okulaba nga wajjanga okole ekicuba ewange nga tosande kola kicuba nga ndi ku muntu omukyamu ku mulimu omutuufu kyekisinga okuneewuunyisa Just having a biological child. nga naye kenyini tosobola kuba n'abaana beweezaalira nga gwe omuntu. Over these past weeks, I have realized that we're just mere human beings. Nange banga tono nyo nentisobola okitegeera wano weeks zizo nti mazima ddala wali teweesobola naawe tosobola kuzaala. Tolina nkwaso zizaala mukazi oyo. It's all your fault. Okay? Please. Abaana beweemansula si nsobi yaabwe kwegayiridde. Si nsobi yaabwe tebalina kye bamanyi ensobi nenya maama waabwe naawe kenyini okubeera bw'otyo. Kandikomye kati kambunyonolo tonywa butawanule kale ba kale ba. Hey sebo nze gobadde weegatiranga n'owange nga mbadde simunywanga. To mock me. Have you come to mock me to make a fool of me? Muze kunsunga bwega muze kunsunga teri kirala muze kunkudaalira. I did what I did because of you. Muze kunsekerera Because I didn't want to break our home. Mukyala we naye atuusaga nakola kye nakola olwokuba nali saagala kukusubwa. I'm married and I was unable to get pregnant. Nali saagala koleka nti. I'm really worried and I was scared. Saagala maka gaffe gaswale. No, that was not the problem. Oluvannyuma lw'okitegeera ndi zisaali na mutawaana. I had an abortion. Nti omutawaana gwali kugwe banze nali nkozeekoko na abortion. I was scared. Anyumya ebyaliwo. I forced you to have sex with me using a condom. Nakuforcinga okuleka nti weegatta nange nga okozesezza bupiira. Ng'ekigendererwa kyange kyali kyakuleka ntwala enkwaso zo bagende bazikebere. Era ngenda otuuka eyo okebeza enkwaso zo ng'abasawo bagamba tosobola zaala tosobola funyisa. Ono naye najjukira ekitegeeza olunaku lwangamba tubeere naawe nga nkozesa obupiira lwe lunaku nnya buli lwankenenula namukubirako mu ngalo bravo. Maama weebale. Saakimanya ku olwo nti kyekyali ekigendererwa kyo. Whose marriage is crumbled because of childlessness. I didn't want that to happen to us. That was why I did it. No, you should have told me. Wandiŋŋambye. You told me I found some treatment. Wandimbuulidde. Nandikubuulidde kyani bale tekiina kikyuka okubeera wali lusobola kufunyisa. So scared. I was so worried. Era natya nnyo nali mweraliikirivu nga sola nabbi kugamba. Has to come hunter, so anyumya. I went to a nightclub. Nagenda mu nightclub. Then I picked a guy who was clearly drunk. Nenfuna guy yali atamidde. Let him sleep with me. Newaka naye. I had Sophia. Ne tuzaala Sophia. I did the same thing. Nenkola ekintu ekirala kyekimu kuba nagenda nensooka nengenda mu velvet gye nasanga oyo. Bwe nazaala mu Sophia kata nemala nengenda mu kasino. Ate gye nasanga bwe nazaala mu Junior. Ono awulira asiira buli bamunyumiza ebyo omukyala yagendanga mu kiraabu n'afuna agatamiivu ge gamufunyisanga embuto era nakati tamanyi tasobola nakugamba nti yono oba yooli. You have family, you have your mother, you have your siblings who still love you. So that's why you told me you should bother having kids after Julia. That's why. Ekitegeeza ensonga lwaki wangamba nti togenda kuddamu kwekayanya kutawaana kuddamu kuzaala baana okuva lwe tolina gy'okoma ku Junior. Kuba yamala n'amanya ekituufu nti engeri gy'atazaala kati talina nsonga lwaki atawaana mbu ataafuna baddemu bazaali. Omukyala nakola ebyo nebyonna nga njagala nkutegeeze nti kati ebyabaana bikomyawo tetugenda kuddamu kuzaala baana balala. Tukomeko abo babiri bokka. Sophia ne Junior. Yabajja mu mabaala mu batamiivu. Saba kunsonyiwa mwami nakikola lwakuba nti nali njagala famire yaffe ebeere bulungi. Asaagala maka gaffe gaswale mutetulina baana. Bw'atyo yasituka n'avaayo. Tulaba perfect deception. Solo bwita obulimba buli bwennyini obutuukiridde obutuufu obwakabi. Kubajjukira yakweka ekyama wakati mu kuleka nti abuzaabuza bbaawi. Baabo bakazi ba Dennis bombiriri. Let's go outside and make amends for our family.
mwana tudde bweru twenenyize famire zaffe kubanga famire yange nange nagisobya nenzirira mukazi wange ne mukukwasa omukoleko emikolo ne gigaana kumbe naye kenyini gwempayo kola emikolo ate naawe tufaanagana ndoza naawe bekitegeera wandi wadde nze ate omulimu nange wani padde ekicuba ate nange emikolo ngikole ku weewo ab'omukwana ababiri abakumbaavu mukazi wattu ono gwe baateekanga mu katu n'ayiwawo omubiri njogera ku Darlin bamita Princess Shingo ye Princess Shingo ono abadde atazaala omukyala atazaala kale yazaala oyo naye lwakuba abakazi bombi bazadde lwakuba nti abasajja bebaliko ekizibu bombi abasajja basangibwa ab'omukwano nga baliko ekizibu tebafunyisa mbuto lwakuba ni yono Maleva afunyeemu mu ngeri emu oba endala yafunyeemu kati kyeyakola omwami oluvannyuma lw'omumubuulirira ennyo ng'ayita ntale alabike ng'amusonyiwa amugaa jangu wakati mu nnaku ey'amaanyi oyina okukkiriza defeat oyagala ogaane nammwe abaana mujje kyava ayita n'abaana musajja atwakkirize abeere n'abaana b'abatamiivu bano yadde nga tamanyi bakitaabwe kazaale nange nsonyiwa okuwendulira ennume nekugajambula nsonyiwa siriddayo koleka nimpangisa omucuba katubeerewo oba tetuzaala tulekeyo nze kennyini nkyekwasaganyize tusinkane ku Mande kubajjukiranga bagamba nnaku za lubirira nti olwokutaano tetuba na Nigeria so tusinkane lunaku lwa Mande n'ebirala ate ebyakabi abege gange okuva mu AB Videos Uganda tubadde ku Baba TV butereevu mbalekera Aisha Powers abongere n'ebyemizannyo mbeere bulungi nkoze n'omukulu Malcolm mu byuma saako n'omukyala amanyiddwa nga kandi esigalize mubeere bulungi